Ekibiina kya NRM kitongozza bagenda okwasaganya emirimu gy'ekibiina buvanjuba nga bagenda okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu akanaamuzzaamu okulembera eggwanga lino omwaka ogujja. Bagenda kunyigiza manifesto y'ekibiina bavudde mu disitulikiti okulimba Manafwa, Namisindwa, Buduuda, Busija, Tooro, Budaka, Bulambuli, Butalejja n'endala. Omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi Miriam Balanda mu kutongoza kuno alabudde abakwanaganya okufaayo ennyo okwetangira okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19 nga banoonya obululu. At this critical time, when we need everyone's involvement in order to retain our positions of leadership at all levels. Ategeeza nti NRM erese enkulaakulana nnyingi era nga zebagenda okwesigamako mu kunoonya akalulu kano. Eyali minisita by'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Engineer Irene Muloni asabye wabeewo okutabagana oluvannyuma lw'akamyufu k'ekibiina. You will find NRM flag bearers decampaigning their colleagues and instead supporting independence. It's a very big shame. It's a very big shame. We should eliminate any personal differences. Those with differences should settle them forthwith. Moreover, our administrator Ye ssentebe wa NRM Bulambuli Paulo Kimamati ategeeza nti bakunoonya akalumbuli nsonda. Oba reconciling singa wabaddewo ebizibu bye balinanga bo obutakwatagana katujja kubeera ne meetings tuba reconciling tubateeke wamu tulabe nti no basupportingana.